abana bambuba yebise yamalobozi bakimuyita bakyasobola kugamba tekuli volume volume eririddawe Narumoso emmere yammwe eruddewo nze nina gye njagala okugenda nnonyeze engato zange awo ozindeetere kebera awo naziyambulidde awo mu lukuubo naye oba ziriwa kebera awo wansi awo emmere gye mufumba tejja emmere gye mufumba tevaayo maama bannaye mwe genda ongokedde taata omuntu n'abeera wano atotowera byokununa omwana kusomera sigenda kwerabira nja kumuleeta giwagenze leeti baŋŋambye ani yakugambye oyo aningiza n'abantu nabo bannaye ekyalo kino kyonna kikompe omwana omugjayo leeti ku ssomero kati bakompuleininga be bamuzaala kanzitwala ezianyo yakonkoni sokugenda olaba eri oba baana bazanyira ku geeti wanje ebintu byonna nemukola byakwekunya karibu sebo tusanze okulaba se kale nange okubasanga kale sebo tulira kawo sebo sanze okulaba kale ssebo nange nsanyusa okubasanga kale yessebo bigenda bitya bwebityo mpola yessebo mugyebale gyonna kale nayo gyebale kale eradde nnyabo bulungi nnyabo sibyotya nno nnyabo mugyebaleko nnyabo kale bambi namwe mugyebaleko bwegityo mitonotono tusanise okulaba kale nnyabo kati kamala twala binendo kasasi osanze nno nfuluma ngenda baani ono ojja kunsonyiwa mukama wange omanyi nzize mbuuzabuuza omukyalo oli asiika muwogo yaŋŋambye nti mama Jida nti nzigyeko wano mbuuze naye era nga weewo kati nkirabye weewo nze Charles Kizza mukama waffe yeebazibwe amiina agulumizibwe nnyo aweebwe ekitiibwa amiina mukama wange nalumoso jangu nze nsabira eyo mu kikyusa ewaffe gye mbeera eyo mu kikyusa oyo mumanyi simumanyi era tamumanyi sebo bade manyi kyoba yenze ngije sikumanyi tayinza kummanya lwetawula nnyo twalayo kasasiro tulako wansi wetawula kati mukama wange ensonga endeese ndowooza kansoke mpitiremu ggwe ensonga endeese omanyi nalina embeera enzibuzibu mu myaka gy'ekivubuka nga mmanyi enjaga eyo nno naginywera ddala ebiragalalagala ebyo bibi nnyo era bibi ddala bibi taata bibi ebiragalalagala ebyo bibi nnyo naye mukama yannyamba nampa omukisa n'embyenenya byonna naye mbaddeyo nga kinnumiriza nga kinsokoola mu budde bw'okunywa ebiragalalagala ebyo anti bulwokola ensobi n'ozijjukira n'ozitegeera ne weenenya mukama akusonyiwa mu budde bw'ebiragalalagala ebyo nalina akakoosi n'enziza emisango kale emisango wano erinnya lyerya Nalumoso ndijjukira wano ninawo emisango awaka wano Nalumoso wanji taata jangu
soko kuliko mbadde enfumba kiki ati birizo babikwata oba gobimanyi nnyo simanyi agamba alina emisango wa emisango gye nnina naye tayinza gimanya lumu twali tumaze okunywa enjaga yaffe tutuuse ne bannange kale nenkola ekivve nakola ekivve nekifuna kalifoomu bannange be bamumuyiira oyo ng'agenda kuluzza akawungeezi kale twakozesaamu empisa enkyamu ez'obuliisa maanyi naye oluvannyuma ne muvaamu omwana omujjukiro oyo tayinza kunzijukira bwali kawungeezi ate twali twambadde obukookolo naye mukama bwe yanzijira ne ŋŋamba kaneenenye ensonga eno njijje mu ddiiro mukama ansonyiwe nga sirina kibi kyonna mu nsi muno wangi maama gwe wankwata kale nsaba kisonyiwo yali njaga yali sitaani byali biva ebyo byebiragalagala bibi nnyo kale bibi nnyo bye byaleeta ekizibu ekyo naye mukama waffe yeebazibwe musajja gwe wankwata mukama ansaasire ambeera nsonyiwe naye yali njaga omanyi okuswala kw'empisa emu ku kyalo kuno nsaba kisonyiwo maama abantu ku kyalo tebakyampa kitiibwa nze bampita kisiraani bampitise buli linnya lyonna ly'omanyi lwagwe yagwe nze naye nsaba kisonyiwo mukama mbeere ansaasire naye biri byonna sitaani yali sitaani era byonna byaggwa sitaani yali antwalaganya gwe wanteega nga ngenda ku luzzi n'onkwata yali nze naye sitaani yeyantuusa ku ekyo naye tewandikikoze nsaba onsonyiwe maama tewandikikoze omanyi okuswala kwepiseemu taata ku kyalo kuno kwonna abantu banvuma banjeeya abaana be nali nsoma nabo bonna bampita kisiraani buli kimu bakimpise ng'ono ye yakikola kyokka ali wano mu ntebe zaffe kale taata nsaba bansonyiwe yali sitaani yali atuwaga kabuvubuka n'ebintu ebiringa ebyo naye sigenda kukiddira emirembe n'emirembe